Okay, olunaku olwaleero amagye galumbye amaka ge yaliko Minisita wa Integrity and Ethics omukyala Miriam Matembe. Okusinziira ku bbaawe gwe basanze waka nga Miriam Matembe tabaddeyo, avuddeyo n'ategeeza engeri amagye gye gazzeemu maka gaabwe na biki bye batutte era na biki bye bakoze maka. Ng'ayogerako ne bannamawulire ba NTV, omukulu abadde mu kutya okw'ekitalo bw'ati bw'ayogedde eri eggwanga ku nsonga y'okulumba amaka ge. Katukomewo. Tuli wano mu maka g'omukulu Nikimea Matembe, ye bba wa Miriam Matembe wano e Luzira. Abatugambye nti ku makya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya. Ne bamusanga omukulu bba wa Miriam Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinnyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu, tubuulire lwe bayingidde batya, bakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen, n'omulala n'ayingira, omukazi n'ayingira through main door, balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira, naddala abakyala abo babiri, ne mbabuuza mwagala ki? Ne bansirika, ne bayitawo, ne bagenda side ya, ne badda mu korido yaffe yino wano, ne badda mu korido yaffe wano, kati wano ne bagenda eno kakati ne mbadda amabega nenzijja nenyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom kagamba. Ne bayingira, omu yayingidde, omu n'ayimirira wakati. Oli n'ayingira n'atunula eno n'atunula eri, n'adda side ya bathroom ne study. Kakati awo ne mbabuuza ddala mwagala ki? Ne bansirika tebambuulidde kintu kyonna. Kale ngamba nti kakati bwe mba temumbuulidde munaafuna ki, kubanga nandi bayambye kye mwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo ne nzira mu kolido ne nzira eri mu sitting room gye naabadde, naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri room gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati ekirala we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye, naye drone, pulira bagiyita drone. Kakati ebadde parking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okugyako abakyala abo babiri n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform, n'abajaasi babiri nga balina emundu. Abambadde batya? Nga bambadde ebyamagye oba ebya poliisi? Abo ababiri babadde bambadde ebyamagye nga balina mask, bukookolo. Kakati awo ne binsobera, mbabuuza mwagala ki? Tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula? Wano nga bamoving up and down zibadde wakati w'eddakiika 5-7. Kati gwe oyinamu okweraliikirira? Lwaki nedda neraliikirira abaserikale tebanyingirira, kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawumuladde emirimu, siina kyeneraliikirira kujjako abaserikale abo. Kati bantiisiza, simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako we wajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo, yafulumye essaawa nga 3:30.
n'agenda kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna. olinamu okutya nti madaamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba kubanga nze tebalina kye bankuteko, tebambuuziza ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. kati wazeemu okuwuliriza madaamu kyekiddako? Ebyamadaamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu jimu naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. kati ki ekiddako mwe nga famire, ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola ripoota eyange ng'omuntu ngikole, abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutaawaana gusitegeera. Okusinziira ku mwami Matembe ng'ono ye bba wa Honorable Miriam Matembe, na buli kati akyewuunya ekikolwa ekyamukoleddwako. Mwami Matembe akuze kutuuka waneeno abadde tafunangako kikolwa ng'ekyo. Amaka ge gayingiddwa ab'amagye okwabadde omukyala. Mu kuyingira mu maka ge, mwami Matembe agamba abasajja tebaamunyiza kigambo yadde babadde kye, bagenze straight mu kisenge purposely nga basuubira bagenda ssangayo. Ekimukubiraga nti their main target was kuyingira mu kisenge, kujjayo gwe baagala na kugenda. Tebasanze maama Matembe yabadde agenzeeko mu kajimu okukola kadduyiro. Naye bannange eggwanga lino. Miriam Matembe na buli kati naye akyewuunya ekikolwa kino era atandise okubakana n'eddimu ery'okunoonya ab'ebyokwerinda okumubuulira nsonga ki eyaleetedde ab'amagye okujja mu maka ge. Mr. Matembe yalabika maani omukyala we yamuvaako kuba Miriam Matembe ye tayagala kumanya nonsense, ekintu akyogera nga bwe kiri. Omwami ye alabika ensi yagijjako amaanyi. Naye baddaage basebo ne bannyabo, the question is, are we yet to see Miriam Matembe ng'akwatiddwa oba oliawo nga bwe bakwata Lukwago? Kuba ne Lukwago bamukimewuwe almost obudde bwe bumu, the exact same time. Akategedde kivuga oli kuva strange.